waliwo omuntu eyambuuziza ekibuuzo nti naye ddala General Museveni akyebaka ku tulo. Muganda wange ekibuuzo ekyo nange nnyinza okukubuuza nti bw'oba ggwe ng'olaba omuntu gwe wagamba nti mpulira ono gwe bayita Bobi Wine mbu muyimbi, bino si byakuyimba muganda wange, bino biyinza okuba nga si bya kkama nti, si byakulunda nti, nedda ng'ate kati muganda wange bya reality, bino bya ddala. Kale munnange obunkenke bw'amaanyi, yinza okugamba obunkenke bw'amaanyi mu kampu ya NRM. Kampu ya NRM obunkenke bw'amaanyi nnyo era Balamu kirabika byamubiyidde dda. So nga ate munnange n'ebirala bino tujje tulaba birabika biriko ensonga lwaki abantu ababeera mu kampeni tebabeera basanyufu. Kakati Bobi Wine munnange bw'atyo ayolekedde, yagenze e Butebo, Budaka, era nga bino byonna bibaddewo ennaku z'omwezi 13. Ennaku z'omwezi 13 abantu bamusanyukidde nnyo era kwegamba oyinza okugamba nti balabye ku mwagalo waabwe. Kale Butebo, Budaka ennaku z'omwezi 13 ate ku lwokubiri ennaku z'omwezi 14 Kibuku, Butalejja ennaku z'omwezi 15 Lwakusatu Mwanafa na Misindwa 16 Lwakuna Tororo, ate nga ku lwokutaano ennaku z'omwezi 17 Busia. Eyo nno munnange obuwagizi era bw'amaanyi nnyo, wabula munnange nga bwe nkutegeezezza nti kirabika ku sayidi ya NRM ebintu byabiiye dda. Balamu ow'emyaka ali mu myaka 5 naye ng'ate ye minisita w'abavubuka. Muganda wange akalima kayinza okuba nga kaali musuba, kubanga nakugamba nti ono Ssaabavulu Balamu gavumenti ya NRM eno agikozeemu akasente kayitirivu nnyo, nti abayimbi nga Chameleone engeri kyekiri nti munnange bagenze basangukako. Kati ono omulimu yali gushifutia omulimu yali yagushifutinga nga yaguzza mu bivulu bya NRM kutegeka pate za muhoozi. Kati mu campaign awo abeera waali nnyo. Kati nga minisita w'abavubuka munnange yagenze n'aleeta omuvubuka eyayokyezza. Kwegamba munnange bagamba nti omukisa mpewo era bino byonna tetwali birabye. Okuwangaala kuno muvubuka teyawaanye people power. Dene ekyakabiri ekyakataano bayiraba mwena mukumedembe mukozese mirembe semulwana tuliyamba bengule tulivimba mu Uganda zawewe mumuterere mu ngalo ati Kadoro mukisa gunu okwetaba MP baitu baje batula mukyo. Mukama Katonda tulivimba mu Uganda empya. Naye kyasinze okunzisa nti ababadde ku benchi ya NRM awo abakulu ku stage baabo atuse ne bagwa n'eri katono baffe Balamu ne bimukalira ku matama naye mukalukalu tajja busera n'abibuzaabuza abo bukubire mu ngalo naye ng'omwana oyo y'omu ku bazira be tulina njagala okubabuulira. Ffe twawuzanga Bible Kevin naye kaakati abaana bonna bawoza Bible Bobi Wine yabali ku bwongo yabatambuliramu bw'ati. Kale kwegamba okwo kwe bayita okwokya ssemookya. Abayimbi bwe batyo babadde bagenda kulaliza NRM nga teri asanyuka. Kenzo yeefukudde akoze atya nga teri yadde bonna abaana babatunuulidde bazze lwa nnaku t-shirt bazambadde naye lwakuba babasuubizaayo omutwalo. Naye ng'ekituufu kiri nti si bye baliko, bye balaba ku social media birala nnyo. Balaba abantu bonna muganda wange bali ku kaweefube wa kununula ggwanga lyabwe. Naye waliwo muganda afuumu eyasobodde okubeera nga akola analysis ku kintu kino era ng'okusinziira nga byabadde akiraba na biki ebiriwo. Bannange okunoonyeza President Museveni akalulu kulabika kutabuse. Abasinga mbadde musekerera abayimbi
mbadde mulaba abayimbi nga bayimbira abantu nga tebenyeenya n'abayimbi abamanya bakenzo baani oba bayimbira abantu kulaleza NRM abantu babanga abafudde abantu batukogamba bayeno silent majority era wabaddewo n'abanene mu NRM abatandise okukuba abayimbi bano olwogolo nga bagamba nti ensimbi beleza bwerere tebalina impact kulale kati no kyatuse ne kuba agent aba President Museveni. Mwami Daudi Kabando mbaka we Kasambya yabadde mu Busogeeyo n'alinya Katuuti n'atandika okwogerera ebigambo bitakwatagana ku Kyagulanyi. Mwayogedde n'ekigambo ekigamba nti Kyagulanyi bwe yali Mubende yagamba abantu nti bwajja kuba president omuntu gwasooka okusalako omutwe ye President Museveni. Abasoga batandikiddewo kumugamba nti olimba era batandise okumuŋŋoola n'okukyankalana n'okwogera kwende kukomaawo. Sooka olabe vidiyo eno. Platform yali eno Bobi Wine ene Busoga. Ono ayogedde bulungi agaye tetumwagala. Kakati bwe yabadde waffe Mubende. Njagala muwamaawo wano omuntu wamutegeeze nti olulimi lw'okukyusa akalulu alukyusemu akalulu akasabe bulungi. Bwe yabadde Mubende yagambye nti bwe naakwata obwa pulezidenti omuntu gwe ngenda okusooka okusalako omutwe ye Pulezidenti Museveni. Kakati toyinza kusaba bwotyo kalulu ng'ogamba nti ogonda wabula ng'ogenda okola ki? Ng'ogenda okola ki? Ensala y'akalulu nkyamu nnyo. Abo abazeeyi tebakimanyi nti kati ensi etambulira ku mutimbagano. Kyagulanyi abeere Palisa naye kyayogera owe Mubende n'akifuna there and then. N'abeere Mubende kyayogedde owe Busoga n'akifuna there and then. Kati bo balowooza nti propaganda akyakola. Bwe yalowoozezaamu bagambe Mubende ng'alowooze Mubende wala nnyo abantu okuba nti baawulira Kyagulanyi byayogera kulaale. Kumbe Kyagulanyi abeera live guno omulembe gw'abavubuka abagoberera buli kintu. Kati ekyo tebasobola kukitegeera nti propaganda takyakola. Abantu bafollowinga kintu Kyagulanyi kye yakola nti buli muntu yamufuula munnabyabufuzi, buli muntu agoberera ekigenda mu maaso. Mujjukira bulungi era Twaha Kagabo yali Mubende ku kituuti mu bawagizi ba NRM wakati abayitirivu n'ayogera ebitakwatagana ku Kyagulanyi n'afuna obucupa obwamujja ku stage ne laale kateeko maawo. Kati ekyewuunyisa nti Mwami Kyagulanyi bw'ayogera ku President Museveni abawagizi be bakuba enduulu, abawagizi be bajaganya. Kyokka kulaleza NRM, aba NRM bwe boogera ku Kyagulanyi babagajambula. Naye nga babagajambula abawagizi ba NRM abalina mu t-shirt eza yero. Kino kikulaga ki? NRM tekyalina buwagizi. Nabo mu mitima gyabwe bakimanyi, n'ababadde batakimanyi batandise okukiraba. Nize mpulire Honorable Kabanda bwa defending ekintu ekyamutuuseeko ng'ali mu Busogeeyo. Kubanga aterogamba Nuupu teyina bantu, Nuupu tebana bantu, naye yabadde mu bawagizi ba Mwami Museveni. Ne bamugamba olimba. Mu byobufuzi by'o Uganda kino kibadde tekibangawo. Abantu okukuŋŋoola ng'ate oyogedde ku opponent. Kibadde tekibangawo. Kati aba NRM bagenda tandika okujja Kyagulanyi mu kamwa mpola kuba akasajja bakawulira. Abantu bakoowu, abantu bagala nkyukakyuka. Eyali munnange omuyimbi obuyimbi ng'era abantu bagamba nti bamwagala lwa nnyimba ze. Muganda wange kirabika ku luno obwerimu anatemya ku waabiri. Kakati munnange embeera nga bw'ogiraba teweerabira aba maintenance palace gye bali nnyo. Tobeera mu kizikiza kuba bano balina solar systems zonna era nga bano balina n'ebyamazzi byonna. Kale munnange beba maintenance palace ate nga ne Hillside View apartments gye bali nnyo. Wali ejjanyo ku Church Entebbe Road tuuka Enamulanda Kitendeka Jansi Hillside View apartments enjoyoto bulungi omuli buli kimu bwe kibali badde munnange weetaaga okukozesa ewaka byonna baabiteeka mudda beba Hillside View apartments. So nga ate munnange Timu Property Consultants Limited
bano bagoba ku nsonga z'ebyapa kubanga ebyapa kisuzire bitawanya nnyo abantu okwapuruvinga oba okupuruvinga nti nno ddala ekyapa kyengenda okugulako kyekyo ekisaanidde oba kyekituufu kati ensonga ezo aba Timo Property Consultants Limited bazikolako okukosa munnange ne construction company gye balina basobola okuzimbira ennyumba ekirooto kyo okuguza oba ewedde okukosa munnange n'okuguza ettaka oba okugulako ettaka. Okay, Timo Property Consultants Limited bebo ate nga ne Mukisa Transport Services bano bali ku 0741973 beba Mukisa Transport Services basobola okutambuza mu ggwanga we wali badde bwetaaga wonna beba Mukisa Transport Services basange ku 0741973 Dr. Wali gwe kasita ompereza message wano musobola okwogerezeganya ku WhatsApp oba nange okwogerezeganya naye ne nkubuulira agambye bw'ati ne bw'ati era nga nkufuuya dingira voice okusinziira ku kizibu kyo ky'oyagala voice z'aba recordings. Kakati voice notes ezo zibaawo tuzikozesa n'otegeera obuzibu just mu kaseera katono nnyo naddala nga obadde olimeddwa ommotoka k'amangu oba esimu eyange agikwata mangu. Alright, kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu munnange gy'abadde nga benkutegeezezza ayogedde bingi byayogedde bingi nnyo era ndowooza kankuteereyo obutabi buno butonotono era kankusiibulire wano osooka olabe ekibadde eyo gy'abadde butaka n'ebitundu ebirala. Mukama Katonda akuume. People power. Our power. NUP. Everywhere. People power. Our power. Kunga Uganda kunga. Kunga Butebo kunga. Ra. Ta. Hello. Wana Butebo mulio. Bana mongane enkobe Luganda olwaleero. Oluganda muluma ezize wano kubabulira. Tukuno kulonda kuli wakati w'abantu ababonabona n'abantu ababonyabonya. Kuno kulonda kuli wakati w'abantu abanyigiriza n'abantu abanyigirizibwa. Kuno kulonda kuli wakati wa history ne future. Kuno kulonda kuli wakati w'ebintu ebyayita n'ebintu ebigenda okubeerawo. Kuno kulonda kuli wakati w'ebintu ebyalema n'ebintu ebisoboka. It has been 40 years. Gibadde emyaka 40 mikwano gyange. Sinze wano kubasaba kuwagira Bobi Wine nti Bobi Wine afuuke president. Zize wano okubalaga ekisoboka, okubalaga a dream that is possible. Zize okubalaga ebintu ebisoboka. Okumala ebbanga ddene manyi njogera n'abavubuka wano ne bwe ŋŋamba abavubuka nti osobola okukula n'okola omulimu n'ogula emmotoka manyi batono kumu abakikiriza. Nsanyuse nnyo okubeera wano. Newuliriza bwe mbadde nzija eno mbadde mpita mu kkubo mazima amatuufu mbadde simanyi nti ngenda kusangawo bano abantu. Kubanga ekkubo oyita mu kkubo oyita makubo g'ebutebo olinga tali mu Uganda. Oyita makubo g'ebutebo oyinza okulowooza nti wano waddewo olutalo kati olutalo lwakaggwa. Naye nsanyuse bwe ntuuse wano nendaba nga muli bangi bwe muti. Ate baŋŋambye nti neeri wabaddeyo abantu babanemeseza okujja babatiisiza era bwe nva wano ngenda kuyitawo nabo mbabongeko. Olaba bano abantu abatufuga Museveni yali azeeko wano. Tasobola kujja kubanga number 1 atya abantu bayavuwaza. Mzee ayinene akasambu mweri. Mzee yono. Mzee yono mulaba. Mzee yono mulaba. Ono mzee ayinene akasambu mweri. Ono uliriza bulungi nnyo.
bulungi nnyo gwe omuvubuka w'obutero. Wuliriza bulungi nnyo. Ono muzeeyi alina emyaka 72. Museveni bwe yawambira Uganda ono muzeeyi yali muto okusinga nze. Mumpulira bulungi. Museveni bwe yawambira Uganda ono muzeeyi yali muto okusinga nze, kati muzeeyi ali 72. Nze nalina emyaka 4 years. 2 years. Kati next year ngenda kubeera 42. Otegera abadde mu buyinza 4 years. Atutte obulamu bw'ono muzeeyi. Ono muzeeyi singa twali tutuuza ba president, muzeeyi yandibadde afaanana kyanjawulo. Wuliriza bulungi gwe muvubuka w'obutero. This is a warning. This is a warning to all of you, and listen to me very carefully. Mumpulirize. Njagala okubawoninga bwe tuteewonya. Njagala okubabuulira ojja kwavuwala naawe mu myaka 40 oberenga obeeranga muzeeyi, naye ani ayagala okumala emyaka 40 emiranga bw'ati? So this we are doing, kino kye tukikola ku lwaffe, tukikola ne ku lw'aba muzeeyi baffe, n'okusingira ddala tukikola ku lw'abaana baffe abato. To making sure Uganda ekyuka era ekyuka once and for all. Banange mugeye mubungi mulonde naye ekyo kyokka njagala buli omu kumwe kino kyesembayo, buli omu kumwe abeere Bobi Wine, buli omu kumwe abeere Bobi Wine, buli omu wano abeere Bobi Wine. Nze siri special, owulira bulungi, nze siri wanjawulo. Muzeeyi ne bwe tulya muzeeyi mwa entebe yange yennyini mwobotula muzeeyi bimba muzeeyi. Njagala okubasaba abaana b'ebutebo bwe muba mundaba wano mundabe nga example, omanye nti naawe osobola okubeera Bobi Wine. Tubeere ba Bobi Wine bangi, tukyuse ensi yaffe. Njagala buli obaano obeera agent, njagala obeere ng'oli agent. Genda ofune banno babuulire bino babimanye, kubanga tulina okubimanya mu mutwe tusobole okubikola n'emikono gyaffe. Bino si byakunyumirwa, tetuli ku pate. No, tukola ekituufu nawe kola ekituufu. Nina okugenda ate njogere n'abantu abalebe budaka, naye njagala obbasaba eno message mugitambuze, mugiteeke ku TikTok yammwe, mugitwale mu centers ezo yonna gye batulemeseza okulaba abantu, mubatuuseko message eno, mubagambe bigenda kukyuka. Tulina emyezi 3 gyokka nga January nga 14 nasobola okubeera ano n'asoma nafuuka doctor nafuuka engineer. Manyi mugamba tekisoboka. Manyi kimwembeera ano ne mbagamba musobola okubeera n'eddembe lyammwe nga poliisi ebatiisatiisa. Bangi mulowooza tekisoboka kuba mulaba ebimotoka bya poliisi ebiyitaano. Ni wano okubagamba nti bino byenjogerako, this that I'm talking about is not just a dream, this is a possibility. Manyi tekisoboka. Labe wano omuyimbi ali very talented, bamuyita Eric J. Aze wano n'ayimba nga mpulira talent, bwayasama okuva mu wulira talent. Mbadde sobola okuyimuka naye nenkanze nyimiridde bwenti because of the talent. Ne bw'omutunuulira ayambadde sapatu naye ne sapatu erimu ekituli. Ayambadde sapatu naye ne sapatu agisibisiza waya. This is a star. Ono star bwe mutunulira ndaba Bobi Wine bwe yali era Bobi Wine asobola okubeera. So ndi wano mwabavubuka, especially abavubuka abakadde bayinza okuba bagwamu essuubi naye muganda wange togwamu essuubi. Nziza wano okulaga nti kiri possible, ate kigenda kubeerawo very very soon. Eno campaign njagala kumakinga sure abaana ba Uganda bonna mbatuukako, oba ali Bupadengo, oba ali Gomba, oba ali Butebo, oba luguudo lubi tujja kutambula, oba balugade tujja kulinya boda bagisiba tujja kutambuza ebigere. Lwaki njagala mweno campaign we have only 3 months, tulina emyezi 3 gyokka. Naye njagala kumakinga sure ku bannayuganda milioni 249 njagala at least kusinkana bannayuganda milioni 20 mbatunule maaso mbabuulire nti a new Uganda is possible. Tugenda mu Uganda mpya. Wow!
betunasinkana mwabo betunasinkana ne bwe muvaayo bannayuganda mwenna ne muvaayo naye waakiri bannayuganda miliyoni 20-15 ne zitulonda oba miliyoni 12 kiba kiwedde naye okusingira ddala mwe bannayuganda kubanga muli bato mwamanyira nti ne bwe tulonda akalulu bakabba njagala okubatuukako yogere nammwe bannayuganda waaki ne muvaayo miliyoni 1 yokka kabaka weddemu Museveni tuba tumugobye bino byemagamba byaddala baganda bange. This is not just an election, this is a dream. Uliriza bulungi nnyo njagala eno message mugitwalire buli omu mugambe Bobi Wine yatuze n'atugamba naye yatugambye bugambe ejasimu wakalulu because that is enough. Yatugambe tukkirize nti kisoboka. My brothers and sisters, twabeerako mu nsi waliyo ensi nga zaali zibadde ng'eyaffe, zi Burkina Faso zaabeerako ng'eyaffe, zi Singapore zaabeera ng'eyaffe, naye bwe mufuna omukulembeze nga ayagala ensi ye, omukulembeze ng'agenda connectinga ne bannansi abalinga mmwe, tusobola okukyusa Uganda yaffe. Is rich. Mutebongaga ekyobugaga ekisooka yemmwe emyaka gyamwe Uganda yensi esinga abantu abato. Okubeera nti muli bato kitegeeza nti future nene, kitegeeza nti bingi bye musobola okukola, kitegeeza nti obudde mukyabwina. Bantu bangi nnyo bababyeko obudde bwabwe. It has been 40 years. What we have lost, but I want to show you what we can achieve. Uganda ngaga bilioni 10 trilioni 10 ezo sente ze batumbako bani abazibba famire ya Museveni, bakyali ba Museveni, basirikali ba Museveni, bonna kubanga corruption yafuuka enterprise, corruption yafuuka business. Kakati njagala bagamba kino ezo sente ze mulaba bwe baba tebakyasobola zibba enguudo z'omu Uganda yonna nga kuliko n'enguudo za Butembo zonna zisobola okukolebwa mu myaka 3 years. Niwano kubagamba nti abaana bamwe essaawa zino as we speak singa bana bantu baswala bandibadde bafuna ensonyi waakiri mu campaign ebaga into campaigninga bagala bantu batuwa obululu abaana bagende ku ssomero naye sente zirina okusasula abasomesa bazigulamu tiyagaasi kubanga Bobi Wine agenda Butemu. Sente zirina okugula ambulance bazigulamu ebyo bimotoka